omuntu omu ategerekeseko erinnya lya Kintu Abudallakim ng'ateberezebwa okuba omutujju yalumbye ekkanisa ya Miracle Center wano Lubaga ekigendererwa ekyokwagala okusaanyaawo abantu. Kigambibwa nti ono ssaawa zibadde ziyingira ennya n'alumba ekkanisa eno ng'ayina ebintu by'akutte nga byefaananyiriza okuba bbomu era bagenze okusumulula by'abadde akutte ebadde fulasika nga yeeno etereka mmere nga mulimu emisumaali, chemicals ssaako n'ebintu ebirala. Okusinziira ku mwogezi wa Poiliisi mu Kampala n'emiriraano, Patrick Onyango ategeezezza nti ono bazze bamulondoola oluvannyuma lw'okutemezebwako abantu ab'enjawulo okulaba ng'akwatibwa. Okwo naye webali omwami bamuyita ali mu kadukulu kaffe bamuyita Kintu Abudallakim alina emyaka 28 atubulidde nti babasindise babadde banna gati yeewokuna abalala basatu atuyambako okugezako okuzuula abasatu abo bali luddawa naye omulimu ogwo tukyagenda mu maaso. Onyango alabudde abantu okwongera okuba abeegendereza kubanga ono singa abadde tafuniddwa mu kiseera kino singa abantu kati bali mu kulukusa amaziga. Okuzuula n'okukwata abo bakyali naye twagala kukubiriza abantu mulanga nti omutujju gye bali abatujju gye bali ate bo bateekateeka okutukuba temulowooza nti mboozi ngere bagenderevu nnyo bawaliwo omuntu mwekengedde mu kitundu bawaliwo ensawo gye balese nga jjo eri mu Nabukera Plaza waliwo ensawo gye badde bagirese ensawo ya black ate naye ngeri muki ngeri mu bbomu eyo naye jjo bagitegudde tewali obuzibu. Omusumba Robert Kayanja nga yennyini Miracle Center Lubaga ategeezezza nti Katonda wa buyinza nnyo okusobola okutaasa enkuyanja y'abantu abadde bagenda okuttibwa omutujju ono. Bandibadde luzibya bubi, bandibadde olunaku lubadde lubi nnyo kubanga tubeera ne service nnya essaawa 12, essaawa 2, essaawa 4, essaawa 6 ey'omukaaga yakabba kati twafunye okulabulwa okugamba obuyinza nti eri abantu be balondoola abateekateeka okukola obutujju mu bifo ebirimu abantu abangi. Of naffe ne twenywezaanywezaamu nabo ne bajja ne bakiyita nga bayitamu banabula abantu bannaye mubeere bwe muti n'okwesiga naye tubadde tuli mu kusaba okw'essaawa ennya omusajja najja abadde mumalirivu ebisinga obungi ab'obuyinza bye babimanyi ng'ekigendererwa kye ayagala kuyita mu security asobole okujja okwetulisiza mu kyaki kyekibadde kigendererwa kye tabadde wakugireeta bulesi girekawo abadde ayagala gitulisizaawo bw'amalikawo era nga waggulu yaddidde fulasika y'emmere ennene ddala kirabika nze n'ogirongoosamu bagigaziyiza asobole okujyamu sis fulasika balikuba nze bwe ngirabye ebadde nga nnene nnyo n'ateekako akawunga akagoye nga alabika ng'emmere oba agambe ndeetedde mulwadde wange emmere. Kigambibwa nti omutujju ono tabadde na food fulasika yokka ebaddemu emmere n'ebyokulwanyisa ebyo wabula abadde ne AK-47 ng'ekigendererwa kye kirabika nti singa abantu babadde tebafudde olwo yalibadde agenda kuba abantu amasasi. Bbomu eri ebadde y'amaanyi ebalemye nabo okwetikka ogitwala ogitulisiza awalala kitegeeza ebadde nga yayidde dda ate nga nnene ng'ogisitula ekubwatukirako so ne basalawo bagitulisizaawo. So Mukama atulaze nti atwagala era atukuuma. So bannayuganda buli muntu afeeyo bw'olaba ekintu ky'otategeera ekiri awo olyaze n'akirekawo weetegule ate otegeeza mangu ab'obuyinza. Ono agamba nti mu kiseera kino bongedde okunyweza ebyokwerinda naddala ku naddala ku kkanisa eno okulaba nga basobola okutaasa obulamu bw'abantu.
Kino nno we kijjidde nga ne poliisi yakamala okugenda mu maaso n'okulabula abantu nti waliwo abatujju abayinza okulumba ebifo ebyenjawulo, naye ng'okusinziira ku mwogezi wa poliisi Patrick Onyango agamba nti bano bandiba nga bayeekera ba ADF abagenda mu maaso n'okubonyaabonya Bannayuganda.